Nze Ssekigudde Tony nga nkulira ekibiina Yellow Checkers Abakunzi, ekibiina ekirondoola manifesto ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nze omu esobola okuba nga mpona okugajambula olw'abayaaye oba olw'eggaali ezo ezaaliwo ku lunaku olwo olwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yasobola okuba nga ajja okwewandiisa. So nga ffe bannakibiina kya NRM tetukola bikolobero ebyo, tetusobola kuteekawo mbeera efaanaganako bwetyo. So nsaba Oweekitiibwa Omulamuzi oba Essiga Eddamuzi abantu bano babateekese mu nkola, kubanga nga ffe ekibiina kya NRM tuvumirira ebikolwa ebyaliwo mu olwo olunaku, abantu abajja okuba nga batwegattamu nga bavumirira ekibiina kyaffe kya NRM, ate nga ebikolwa ebyo si ffe tubikola ki, si ffe tubikola. So nno nsaba Essiga Eddamuzi litekesebwe mu nkola, era nga nze Ssekigudde Tony ku lunaku olwo nze nawona mu lw'embeera eyaliwo mwaka akaseera, mu lw'ekigaali ekyasobola okuba nga kikolebwa, mu lw'abavubuka abaali basobola okuba nga bakola effujjo ebbi, abaali bakola ebintu byali bingi, abamu nga banywa n'enjaga kyere. So nno nga ffe bannakibiina kya NRM tuvumirira mu lw'ekikolwa ekyaliwo mu olwo olunaku n'okuswaza ekibiina kyaffe ekya pati ekitasobola kukola mu bintu ebifaanaganako bwetyo. Nsigadde nze Ssekigudde Tony, era nga nze Munnagombe yaliwo mu olwo olunaku okujja okuwerekera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni.